era kasayo chuke ku mukono jono gwa kono yanize neiba nti neiba tukwaniriza mu kisibo ekyabere abere mukaaga yaniriza neiba atera otegere erinnya lye neiba mubuuze gwane nze Richard Kiwanda fuba okulabanga neiba omutegeera kubanga ekimu lwaki Yesu atwetako okutulako awamu ayagala tutabagane ayagala tumanyagane ayagala tugabane emigogo eyo gy'oyinza okubanga oyitamu oba nange gye nkola kye n'omugamba mala okugigabana n'omugamba yimirirako nange mu kusaba yimirirako nange mu kwegayerera sobole okutuuka wali awakanerwa nga kitiibwa kya Katonda kyekikola kye kyekyolesebwa. Maama Reverend Frobia Sebunyambo nkwebaza bwe wasiimye n'ompa omukisa nyemerere mu maaso g'abantu bano abantu ba Katonda bano Mukama yeebazibwe nnyo. Ate era ne Reverend Fred Ndiwalana naye n'agamba maama nga bw'ateesezza tugende neki banenge tumukubireko mu maama mu ngalo ne Reverend Fred tweyanziza nnyo tweyanzeege. Basebo ne banyabo fena tumanye bulungi omubala gw'ekisiibo era naye baba batagumanye mugambe nti bikula nange mu njatula wano enjatula akatundu linganga peegi 26 omubala gw'ekisiibo. Ekisiibo kino nga kitandise kirina omubala gwakyo oyinza ogiyita oba theme ey'ekisiibo ng'agamba nti muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe mukyukire Mukama Katonda wammwe kubanga wa kisa era ajjudde okusaasira alwawo okusunguwala era akwatirwa nnyo ekisa era yejjusa obutaleeta bubi. Ebyo biva mu Yoweri essula 2 olunyiriri olw'13. Ate anayongerako akatundu ke kamu Zabbuli 5:1 olunyiriri 17 nti saddaaka za Katonda emmeeme emenyese omutima ogumenyese era oguboneredde ayi Katonda toli gugaya. Nkwegayirira negayirira Mukama nti ekiseera ky'ekisibo nga tukiyitamu artisti gwe tula butuuzi ogambe Mukama mbeera okusoma omubala guno ate era ngutegeere si kugusoma busomi naye ate ngukole ki waliwo okugusoma waliwo okugusoma naye ne bakugamba naye nga bw'ogusomye ogutegeera amakulu gaago. So twegayirira Katonda ekiseera eky'ekisibo kino Mukama akubeere nange mbeere omulamu angusome ate era musabe Mukama mbeere okugutegeera amaki amakulu gaakwo nti muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe. Ekibuuzo ekisooka okwebuuza nina omutima gwe baŋŋamba okuyuza era ekibuuzo ekirala lwaki aŋŋamba okuyuza mutima lwaki taŋŋambye okuyuza mutwe lwaki taŋŋambye okuyuza mukono lwaki taŋŋambye okuyuza magolo naye n'agamba muyuze emitima ŋŋambira neiba nti ensonga lwaki bakugamba okuyuza omutima kubanga omutima ye sitoowa. Omutima ye ki? Omutima ye sitoowa. Buli kye tulaba mwe tutereka buli kye tulaba ne tukola ki yensonga lwaki agamba muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe. Mpadde omutwe gw'obubaka bwale ne ŋŋamba nti no nti ekisiibo kiseera kyakwekebera mu ndabirwamu. Ŋŋambira neiba nti ekisiibo kiseera kyakola ki? Ekisiibo kiseera kyakwekebera mu ndabirwamu. Singa osinkana maama owatudde awo omukyala owatudde ava ku mulimu naye n'okebera bukebezi bw'oti mu nsawo ye ng'atagenderedde ojja kutulabamu kammira akalabirwamu nga bw'agirako bw'ati bw'abeera ku mulimu bw'ati wayitayo eddakiika nga 5 n'akajjayo n'akatunulamu bw'ati enviiri bw'aba yazikubye zidde eno bw'aba teziteredde n'aziddamu n'azikola ki n'aziddamu n'azitereeza. Bamaama we basinga okukitegeera
Yesu atukola bulungi, ate Church of Uganda etukola bulungi kubanga etuleetera ebiro n'etugamba owooluganda ekiro kino kizze obeeko omulimu gwe weekolako kubanga mu nsi muno mwe tutambula omwaka mulamba tubadde tutambula nga waliwo ebitweripako tutambula nga waliwo ebitweripako tetwagala bitweripeko naye nga bijja ne bikola ki nga bijja ne bitweripako mbadde ntegeeza bannanga ab'okumakya abazze okusaba Mukama yeebazibwe mwebale abaze ku makya ate era n'abakomyewo Mukama yeebazibwe nnyo badde mbategeeza ku makya nti ojolaba entakuluze bagita ibula bagiyita batya ibula nyambako oba bagiyita oba ejja bweti neekwata ku muti we papa webale nnyo ssebo enzirugaze ejja bweti neekwata ku muti we papa neebeereko neekula nejja n'ebikoola ekiseera nekituuka neereeta obumuli ate ekiseera nekivaawo neereeta ne fruits naye nabadde mbategeeza naye kasinga ejja neegwa ku muovakedo omuovakedo ng'ogwo obadde ogwamanyuwa ne enzirugaze eyo nejja neegukwako bwetta neesoke esaakinga nutrients z'omuti ogwo ekiseera kituuka bw'ebanga ovakedo ogenda okumuggyako nga ovakedo alimu ebiwuziwuzi mwana wattungo bw'omusala bw'oti ogamba kale ovakedo ono emyaka nga 3 emabega abadde mulungi niwe twogerera yayonooneka obuzibu nga buli luddawa enzirugaze eyo yakola ki eyeeripako mu nsi muno mwe tutambulira waliwo enzirugaze nnyingi ejja mu lugendo ne zitugwako ne zitweripako Yesu kyava agamba taa oluganda kandeete kino ekiseera obeeko omulimu gwe wakola kye gwe weekolako kyava agamba nti muyuze emitima gyammwe so si biki mbuliza neiba otezitesa okuyuza omutima gwo era omanye ebigolemo mbuliza neiba omanye ebigulimo bw'oba tobimanyi bayibuli egamba tuula osabe Mukama omugambe nti Mukama olowooza kiki kye nina okweyoza nga nkijja mu mutima ki gwange kubanga oŋŋambye mwoyoze omutima gwammwe mu Lunyiriro 12 yatandise ng'agamba nti munkyukire agamba nti no era naye kaakano bw'ayogera Mukama munkyukire n'omutima gwammwe gwonna n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala banange n'agenda mu maaso n'agamba era muyuze omutima gwammwe munkyukire mu luzunka lent kaga let everyone and now turn. Let everyone now gamba neighbor Yesu akuyita mu kiseera eky'ekisiibo ng'akugamba nti let everyone now turn to who? To G. Kino kiseera kyakutaaninga ojolaba omuntu bw'aba agenda ng'agenda oba agenda Kampala n'akola yutaani bw'ati bwaddayo kiba kitegeeza waliwo bye yeerabidde by'alina okukola ki okutereeza Yesu ayita gwe ayita nze n'agamba let everyone now turn kubanga ebyo bisobola kubeerawo mu kiseera eky'ekisiibo era nagambe wano nti bw'oba okebeddeko mu mu Yobu essula 42 onyola 6 Ibula bw'oba otuusewo ng'osoma yangu wa Ibula bwe nkusookawo nga nkusomera bwe nkusookawo nga nkola ki bw'oba otuusewo ng'osoma Ibula 42 onyola 6 lw'oba osoma agamba atya agamba bw'ati Yobu essula 42 olunyolo 6 agamba bw'ati kyenvudde neetamwa ne neenenya
mu nfuufu n'evvu. Agambye nti no eyange wegamba nti no n'olwekyo mmenyese ne neenenya mu nfuufu n'evvu. Yobu ye yali ayogera ebigambo n'agamba n'olwekyo mmenyese ne neenenya mu nfuufu n'evvu. Ngambira neighbor, ekiseera eky'ekisiibo kikutegeeza kumenyeka. Kitegeeza kola ki? Mwami Kamyaswa kiri ekiseera eky'ekisiibo kigamba menyeka. Tugenda ne tubeera mu maka akantu akatawanya ennyo, omukyala n'akunyiizako. Omukyala abeera ayagala kagambo kamu kokka. Kunga okay my dear sorry. Naye ssebo abasajja kabatawanya, abasajja kabatutawanya. Nasooka najja bw'ati n'alaba n'alingiza waliwo ndaba mu lugye lwero tewali amulaba. Neeno n'akyuka bw'ati najja anoonya waliwo amulaba tewali. Neeno n'agera kyava gye namuga kale sole ye nga wanga ki agireeta ng'erimu ekkabyo naye nga akyamazima takola ki. Naye ng'omukyala kyabeera ayagala sole. Bannange njagala bategeeza abakyala be basinga okubeera abantu abasonyiwa. Omukyala basonyiwa nnyo. Omunyiiza n'omunyiiza nekyabeera ayagala kyokka agenda n'akutunula bw'ate n'akasonga kaddiriza bw'ate ng'ayagala mugambe ku sole kyokka n'esiba omusajja n'asooka n'awalira n'asooka n'atumyayo amazzi asinziire. Ekiseera eky'ekisiibo batuyita tumenyeke. Mbuuliza neighbor, waliwo weetaaga okumenyeka? Abamu okugenda okumenyeka amenyekera ki? Amenyekera ki? Neegayirira mu kiseera eky'ekisiibo Katonda atubeere. Agamba Yobu agamba nti no bw'onooba osomye zino ennyiriri esooka ayogera bulungi nnyo. Agenda n'agamba nti awo Yobu n'addamu Mukama ng'agamba nti manyi nga ggwe oyinza byonna era nga tewali kigambo kye wateesa ekiyinza okuziyizibwa. Wabuuzibwa nti ani oyo aziyiza okuteesaako ng'oyogeza obutamanya. Mazima nayogedde ku bintu bye sitegeera eby'ekitalo ebyannemye okumanya. Oŋŋambye nti wuliriza njogere nkubuuze naawe onziremu. Nawuliranga buwulizi bye bakwogerangako naye kaakano nkulaba n'amaaso gange. N'olwekyo mmenyese ne neenenya mu nfuufu n'evvu. Yesu atuyita agamba tumenyeke. Weewaawo ku mulimu eyo tukole ki? Tumenyeke. Mu maka eyo tukole ki? Tumenyeke. Olaba abaana baffe abato, omwana okusonyiwa akuyigira ku muntu mukulu. Omwana okugaba akuyigira ku muntu mukulu. Bw'olaba naawe nga naawe tofaayo sewa oluganda okugaba naye nga waayi ne taata naye si mugabi kyava giraba gw'oleeta switi n'omwana omugamba paaka ŋŋaanye n'atambula n'akola ki? Kubanga alaba kiki? Kwenenya. Kyavula tugamba nti no mukyokere n'omutima gwammwe gwonna. Mutunulire ebiri mu nsi. Nabadde ndaba era mbadde tegeeza ab'okumakya ne bagamba nalabye gundi saavisi eyabadde mu Chuni nga bali mu kubuulira Archbishop n'ajja n'agamba sebo Mr. President sisobola kwebaza kimala naye njagala okukwebaza olw'abantu bali be wasonyiwa. Nene era nyongera okusaba sonyiwa abantu abo bonna abali mu makomera Uganda ebeeremu emiki. Kikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Muliza neighbor, waliwo gwe weetaaga gw'osibidde obusungu okuva omwaka gumu, emyaka ebiri, emyaka esatu, ate n'omunange weewunye nga just kafuuti weekati ke kaabagira. Oluusi baaluganda maama ne taata yabazaala naye ne beekyawa January, February, December. Ne bakwata omwaka omulala n'omubuuza oyo yatta muntu yakola ki? Yantwalira ettaka. Yatwala ettaka lyenkana ki? Kafuuti kamu akola ki? Ngambya neighbor, ekiseera eky'ekisiibo kitukubiriza okola ki? Okusonyiwa. Mwana wattu gwazze bw'onoosonyiwa Yesu yagenda okuwa eki? Empeera. Ayongere n'agamba nti Yokaana agamba nti kwolesa kwagala.
sire kyekisibo kyogeresa kukola ki kwagala. Ibula yongera okubikula. Yokaana 13:34 yanguwa ssebo Yokaana 13 Yokaana essula 13 olunya olwa 34. Ejessebo Etteeka erijja mbawa nti mwagalanenga. Etteeka kulumba wa nti mwagalane. Nga bwe nabaagalanga mmwe era nammwe mwagalanenga. Nga bwe nabaagala mmwe nammwe mwagalane. Mbuuliza neighbor gundi onjagala. Buuza neighbor gundi onjagala. Buuza neighbor gwe ssebo. Buuza mukyala wo onjagala. Onjagala. Etteeka ekkulu mbagamba mwagalane. Waliwo wagamba mukyawagane. Waliwo akyagera agambe etteeka ekkulu mwagale. Ekisibo kitegeeza kwagala, kwolesa kwagala. Niogenda n'olaba omuntu asanze munne ali mu kinnya bw'ati, najja n'amutuna bw'anaga n'amuyitako bw'ati n'agamba nze munnange ensonyiwa, Katonda teyampa kirabo ekyo kyakwagala. N'atambula n'akola ki? Nze Mukama teyampa kirabo ekyo kyakola ki? N'atambula n'akola ki? Mwe temwalabye omwana yafudde myaka 18. Kubanga aleese akaki? Akaleeta omwana gwakola ki? Gwasoma naye. Kubanga ye lava emuzibye amaki ku myaka 18 ye n'agenda. Ne bw'agenda naye laba sempappe gy'ava. Kituufu omusanze niye baana bato tuulako nabo oyokole ki? Oyoge nabo. Yasibidde mu nnyumba n'akola ki? Naye oyo omuntu ng'alina waliwo neighborhood. Bakuba bonna buli omwaga nze tebinkwatako. Yakube y'anaamanya banaamusiba mu kkomera buli omu atambula buki. Era we twogedde omwana yakoze eki? Omwana omulungi handsome boy. Babadde balaga ekifaananyi kye handsome boy ku myaka 10 kubanga baneiba tebalina kwagala mu bo kufaayo kugenda kwa naye kiki ekigenda mu maaso. Bakuba kiti, bakuba nsolo, kiki bakuba tewali afaayo. Enva ekiwala omwana n'amaliza nga bamukoze eki? Era Bayibuli kyeva egamba no waliwo afaayo bannange. Kyava tugamba nti etteeka ekkulu mukole ki? Mwagalanenga. Gamba neighbor nti neighbor, let everyone now turn in terms of loving each other. In terms of let everyone now turn. Twagalanenga. Kiki ekitutta? Twagalane. Kubanga okwagala omuntu ekire kye kikujjako. Omuntu mukole ki? Dawudi kye yava agamba Zabuli ya 5:1 agamba bw'ati Dawudi. Agamba nti ayi Mukama, agamba onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo olw'okusaasira kwo okungi, sangula ebyonoono byange. Onsaasire. Dawudi agamba nti onsaasire aye. Ate Dawudi amanyi ndi Katonda alina okusaasira okuki? Akabonera akongera okutaputa obulu ekisa Yesu kyalinaga. Onsaasire ayi Mukama mu kusaasira kwo okuki? Kubanga ffe abantu tulina kusaasira. Never. Abantu okusaasira tekuli mu ki? Naye Katonda yakulina okukola ki? Era kyava tugamba mu kiseera gy'ekisiba tugamba fukamira ogambe Mukama nsaasira. Jjuza mu nze ekisa eky'okusaasira abaki? Abalala. Omu kikubireko mu ngalo abadde akikuba. Jjuza mu nze ekisa ekyokola ki? Ekyokusaasira. Dawudi yakimanya n'agamba nti onsaasire mu kusaasira kwoku okungi. Kyava agamba nti no olunyi olwokubiri n'agamba onaalize ddala mu bubi bwange, onongoose mu kwonoona. Ekisibo kitegeeza kunaaba. Agambe onaaze. Bayibuli endala version endala eri enkadde egamba onaaze ne Zobu nange n'akola ki?
fetwe abantu banaaba geisha abala banaaba dimirya ng'ombe abala banaaba ki mugiri ebikabe munaaba mugiri ebikabe munaaba yugira onaaba kiki okusa sabuni mukulu kami anaabisa dito bamita dito busibu nabisaje mugiri dimirya ng'ombe ate ab'omukyalo eri banaabisa butanga waliwo abanaabisa obutanga waliwo abanaabisa ebikoola by'amapaapaali eyo ensira y'ekyaliyo naye Dawudi agamba onaaze ne zobo nange naakola ki ekiseera eky'ekisibo kizze nga twagala kutunaaza mbuuza naye bagundi weetaaga okunaaba Yesu yakola ki agambye nti no ye bw'aba atunaaza ne zobu ate bw'atunaaza ne zobu ne tukola ki ne tutukula atugambye wano ekigambo kino ayogera ekigambo kino waliwo wano obuntu bwenna wandiiseko wano obugambo busitula okwenenya wano okuconnectinga wali ngagamba bwe tusitula nti things that stimulate repentance ebintu ebikola ki uyuvunula gwesebo vunula ebisitula things that stimulate repentance ebintu ebituleetera okwenenya nti the fear of judgment buli wooti okusalirwa omusango ng'ogamba waye kanenenye kanzire nokola ki kanenenye bw'onooba osomye Acts oba ebikola otumye essula 17 olunya olwasatu n'olwasatu mu olumu the fear of judgment buli w'omanya nti waliyo okusala omusango ogamba kanenenye waliwo judgment maama amanye ne Reverend Fred najje tubadde ne tugenda fena nga tuli awo bona tukuŋŋaanye tuliwo abantu kumpi nga 10 nga 7 naye nga ndi mukasoka waliwo n'omubuulizi omulala nga tuli mukasoka kati bwe tubadde awo buli omu kumpi ng'ayagala kulwana bwe nze nenyimira bwe nti kyenva ŋŋamba ababaddewo ne mbagamba bannange no mumanyi eggulu bweti bwe ligenda okubeera naffe ababulizi b'enjiri bagenda tuyimiriza buli wamu naye kati bano bembadde nyimiriddemu ne bagamba ne bannaye temutidde ne bakabona obadde mpita musumba temutidde ne musumba n'ayimirira ne ŋŋamba onaŋŋambye ne musumba ne ŋŋamba ammanwanirira n'ayogera mu maaso ng'akola ki n'agamba n'omusumba temumutidde ne ŋŋamba waliwo amumanyi nange omusajja wa polisi n'agamba we keriyalinga we nange nenemerawo bwe nange nina abanwalira olugize ngenza okulaba omuntu omu najja n'atujjawo n'atugamba mujje bassebo n'atuyingiza mu ofiisi atubadde twakatula mu ofiisi be twasanzemu ne bagamba tetusobola kusookayo nga aliwo bano bakabona naffe ne tutambula ne tukola ki ne tuyingira ate era bwe tumaze okuyingira omukulu olumaze okutukolako atugambye naye musooke munsabire ne ŋŋamba Katonda aŋampadde omukisa agambye ata atugambye musooke munsabire ne ŋŋamba kansumulule essaala ne tusaba kira mu ofiisi nejakira mu ofiisi tusaba olumaliriza ne muwe ebyange bino ebyo byakoleddwako dda nenkuba mu ngalo ebyo byakoleddwako dda nadamu n'akola n'okwokubiri n'owookusatu oyize n'atugamba kati mbasaba mubeereko wano eddakiika nga 3 oba 4 njagala kuyitirira wano manju bali abantu bonna baagala kulaba nze naye ate nina obuvunaanyizibwa gye ŋŋenda ne bye bansaba nze sibirina ne bamuggulirawo n'ayita emanjo n'atambula n'abomba n'akola ki kati fe olugize basa n'atugamba muyireko eddakiika agambye nga 3 oba 4 olugize bwe tuti bwe ziweze bwe tufulumye abantu ne bayiika ne bayingirayo bwe bati ne ŋŋamba lengera abantu tebamanyi kiriyo nefulumye obufulumi nekwata dayala yange netambula nekola ki nengamba bano balwanira ki bagenza oli yakoze ki eggulu bwetyo bwe ligenda okola ki eggulu bwe lityo bwe ligenda okubeera naye ng'ebiseera tebinaba tunaabe kubanga there is a judgment day n'akokubiri n'agamba nti no the goodness of God obulungi bwa Katonda tusomere Baluumi 2:4 Baluumi 4 the goodness of God obulungi bwa Katonda Katonda ajjudde obulungi Katonda ajjudde obulungi otusoosebo 2:4 agamba atya Baluumi essula y'okubiri olunya olwokuna yes oba onyomye
obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda bukuleetera mu kwenenya. Atugambye nti toyanza nyo sobo toyanza egenti nti olunyulo okuna oba ekisa kya Katonda ekingi n'obuwombeefu n'okugumiikiriza byonoonye tomanyi ng'ekisa kya Katonda weekiri olw'okutuleetera kyalo kyonna kigenda kugwamu ensasagge. Ensasagge buli omu natandika okugala nabagamba muyingire essaawa 10 na mmeka n'obubuuza layoni ye yazze nga muntu. Atugambye bwe kibanga ekisa kya Katonda kikyaliwo ekireetera okwenenya lwaki tetwenenya? Mbuuliza neighbor obiwulidde ebyo? Atugambye nti oba ekisa kya Katonda ekingi n'obuwombeefu n'okugumiikiriza byonyoomye tomanyi ng'ekisa kya Katonda weekiri olw'okutuleetera okwenenya. Mbuuza neighbor bakukubiriza kwenenya. Bakukubiriza kola ki? Kwenenya. Era yobawo wetaaga okwenenya kola ki? Kola ki? Ekigambo kya Katonda kitala nze ngamba mmwe nga tenange neegamba nange kiŋŋamba ekigalo no Richard naawe weekole ki? Wenenye. Kizibu kituyita kwenenya. Webiratambudde bulungi twenenye. Bazadde baffe lwe tubalese mu byalo eyo tutabafaako twenenye. Batuzaala ne batuweerera naye tubali eyo bakadiyiddeeyo tebakyasobola na kutambula. Olina kwenenya bwe babanga tebalabirirwa. Abazadde tebalina kye batwagalako nnyo. Ye takwagalako ssente zo naye kyayagala maama mabiriza azze nti munnange azandabyeko ne bw'oba tolina ky'omuleetedde bakulabako bw'ati naga mwana wange jangu okubuuzeeko ye gwe owedda agenda okulaba nga kyavaga ndaba nno ogenderera enviiri zikoze ki? Maama omuzadde kyayagala okulabako buki? Atugambye ekisa kya Katonda bwe kibanga weekiri eky'okwenenya tukole ki? Twenenye. Era nga tulina kukikozesa mu kiseera kino kyaki ekyekisibo tewali kiseera kirala. Era n'atugamba akala kagamba no the patience of God. Soma sebo 2 Peter essula eyokusatu olunyolo omwenda agamba atya? Soma Petero ekyokubiri essula esatu olunyolo omwenda agamba atya? Petero ekyokubiri essula ya kusatu olunyiriro lw'omwenda. Yesebo. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala omuntu yenna okubula, naye bonna batuuke okwenenya. Weebale nnyo, weebalira. Agambye nti no Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke ku kwenenya. Agumiikiriza buli muntu yenna atuuke kukola ki? Ebyo Katonda yabikola, si baana b'abantu. Never. Nze lumu twagendako maama twagenda okulambula nga bansindise St. Barnabas Kajjansi. Kato gundi agenda nambuza, omukebezi agenda nambuza. Nasanga omukyala ali ku chapatiza akanda. Kyava agamba batugambye batuweereza akaana akato okujja okutukolamu omulimu. We nali bwenti nezoka nensiriira bwenti nenyimira bwenti. Naga bagambye batuweereza akavubuka akaana akato okujja okutukolamu omulimu. Kati agamba omuvubuka amugambye ndese mubuulize kubuuzaako batuleetedde
akavubuka okujja kukola ki? Nasooka ne mutunula ne ngamba zino chapati nzikupetteke oba kwegamba nayagala okwagala ne ngamba bane bwe twasinza Yesu twayonoonekera ddala twafuuka batategeera ne ngamba n'omukyala nyiza okwekyangira nembirinya munange nenziruka naye bwe natunula bwe ne ngamba owange omukyala agambye atya n'agenda mu maaso nemugamba ne ngamba kati ono n'ekitafaali mugu sigenda gisaba ne mugamba mukwebezi tutambule tugende n'ekitafaali mugu sigenda kola ki? Twatambula butambuzi tuti ne tumuviira n'ekitafaali mugu saagisaba nagisaba olooza omubaka wa Katonda azze n'onvulugiraawo namugamba n'ekisa sigenda kukisaba namugamba tambula tukole ki? Tambula tugende. Abooluganda mubiwulire ebintu si biki naye obugumiikiriza bwa Katonda ajjudde obugumiikiriza n'atuleetera ekiseera ekisibu n'atugamba twekolemu omulimu. Abasomesa abali wano Mukama yeebazibwe kubanga abaana bakomyewo. Twebaza abaana abakoze obulungi bannange abaana abatakoze obulungi sinyafu temubakuba. Ojja kwata omwana omukube ajja kubuuza naawe maama wafuna mmeka ate nze nakoma mu P5 oyo okuba bwaki ojja mukwata omukube akubuuze maama gwe wafuna mmeka nti nze nakoma mu P5 ate ye atuuse mu senior 4 bwiba bigize musabire bikole ki? Tokuba. Katonda yalina ekisa ekyo nga tukomekereza atugambye olunyiriri wano nti ekisiibo kiseera ebintu biri bitaano byempandisa wano ngambye nti 5 meaningful things you can do for Lent this year. 5 meaningful things you can do for Lent this year. 1, read the Bible daily. Read the Bible daily. Read the Bible daily. Nze buli lunaku buli olukya bwendi nfunayo kubanga ffe Church Man Diary etulaga ne oba okebedde eno Bayibuli enenjatula ekulaga ebitundu ebisomebwa mu buli Sande ebiyita mu lunaku lwonna mwebiri wano okebera mwebiri nenfuna nina ekitabo kyange kinene nakiwandika Sermon book bwe mala okusoma bwente nensaba Mukama biki byenjizeemu nempandiika topic nempandiika byenjizeemu nentekaawo nesoma ekitundu ekiva mu Old Testament ne New Testament awo nensaba maama akugamba ati no genda ku TV ogenda obuulira enjiri tojja mugamba ate munange maama sekoze eki Mukamawo wakugambira wonna situka genda okola oba tobimanyi ati sikwatayo olunyiriri luki towoza ate byebyuba byogera ebyo agambe genda ku TV ate oyogeza kirimi kyaki. Read the Bible daily. Bwe tunasoma Bible buli lunaku banange tetugenda kwonoonanga bwolaba ensi bwejjudde okwonoona. Never. Kubanga buli lunaku ekigambo kya Katonda kikujjiza bujja kikurenewinga nga bwolaba bano bamwami Kamya batwala emmotoka ku petrol station ogivuze mileage ekavalinze oba nga gye bagiseetingira n'ogamba kati oyiro ono alimu akaddiye naye kanyitwale bagize bujja ogenda oyiro oli omukadde ne bamugjamu ne bateekamu oyiro omujja ogenda okugitandika ogivuga nga acceleration ng'eraga nti no waliwo obujja obukoze eki ekisiibo kizze nga Yesu ayagala tu accelerating in a new form. The way we talk, the way we associate with others, the way we relate with each other. Ngodda buki mbuuza neighbor oyagala okudda obujja. Do you want to accelerate in a new way? Buli wosoma Bayibuli ebibeerawo kubanga otukesera n'ogamba naye Bayibuli egamba ki ku nsonga eno engamba nina kukola buki bwenti n'ekyo erala nekigamba tino pray throughout the day saba buli lunaku kubanga Bayibuli egamba enjiri ya Yokaana essula 10 olunyolo 10 akatundu
kagamba omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikereza. Ate akatundu ndese mu verse n'agamba naye nze najja zibeere n'obulamu ate zibeere nabo mu buki, zibeere nabo mu bujjuvu. Omubbi tajja wabula okubba okutta n'okola ki? Goyinza okubeera ng'oli mulamu naye ajja n'akubbako okutegeera. Asobola okukubbako okutegeera n'otambula nga you are nuisance. You walk but you are mutombalaba. Ojja nosanga omulalu ali mu kuba atambula bw'ati ajja abuuka agira bugi ajja atambula agira bw'ati. Kiba kitegeeza ekisaka kya Katonda kye yali yamuwa baakimuggyako n'afuuka nuisance. Atambula abuuka buusi kubanga mulalu ne bakugamba amaze omwaka mulamba tanaaba. Takola ki? Tanaaba. Can you imagine? Ne buli w'osaba deire Katonda buli lunaku ekisa kibeera kijja, kibeera kijja, kibeera kijja. Kati ekyokumakya kibeera kyakoze eki? Mwe temwalabye abantu bagenze kuziika munnaabwe e Masaka, munnaabwe niwe babeera bakomawo. Mukama waabwe yabagambye nina drone wano, leka tugendere mu drone. Namugamba tugenda kuvuga boda boda, tugenda kuvuga boda boda. Ne balinya boda boda abantu basatu ne bava olugendo batolontuka okuva e Masaka ne bajja ne batuuka wano etawo. Mwababirabye temwabirabye? Nabusanka ngaawo tulera nejja nebagoya bonna abantu bameka. Naye libalese omuntu akoze eki? Bamuziise. Omuntu ne bamuleta n'akomenti nga n'agamba omanyi abantu basudde ebyobuwangwa. Ne ngamba kanetegereza ebyobuwangwa byagenda okwogera. Abantu basudde ebiki? Ne ngamba ngaze munnaddiini kansirike mpulire. Kyava agamba edda omuntu bwe wafiirwa ng'oluganda ng'oyo akukwatako tugenderawo wabula osula. Naye emirimu egyo nti agenda kukola mulimu oli gwaziise. Mu famire neefaamu abantu bameka? N'olwekyo ekisa kya Katonda kirina okubeera nga kizzibwa bujja. Ani akizza obujja? Gwe weekolako omulimu n'omugamba Mukama mbeera ntambula, Mukama tugenda okuyita mu kiro nkuuma. Mwe temwalabye omubbi eyasse director of students at UCU University. Omubbi yajja misana ne yeekweka n'abeera omwo ne zituuka essaawa 8 ogw'ekiro. Omukozi awulira omuntu asatira alowooza messe, so kumbe muntu obwedde ali mu nnyumba. Era banange tubakubiza teweebaka nga tokebedde mu nnyumba, teweebaka kubanga tosiibyewo. Omwami n'omukyalo oyinza okuba tosiibyewo, olesewo baana abakozi badda mu kulaba TV, soka okebere mu bitanda, genda weebake. Niyo olesaawa 8 nga bajja nga batugga. Ekisa kwesabira buli kiki. Nakokusatu kagambye nti no give to a cause you care about. Gaba. Ekiseera kisibo kitegeeza kugaba. Gaba. Bw'obanga olina gabirako. Rogers. Gabirako gwokoze eki? Gaba ba neighborhood awo. Abaana bagenda ku masomero waliwo abatana bakugenda. Neyeetaga ebitabo. Yasiringise 14, 15. Weeveemu ogambe mu kiseera ky'ekisiibo kale kankolerere Yesu. Kwata genda ogula eddaziini y'ebitabo ogambe nkikola olwa Yesu. Gula ddaziini eyo ey'ebitabo biwa omwana oyo. Omwana ajja kutunulira alinga nga takutegeera naye mu maaso ga Mukama ofuna muki? Tomuleka n'ogamba naye abaana bawabo balabye. N'okusoma kukoze eki? Engato zigule. Oba kyakulya kimuwe. Gwe ng'ofuna miki? Mikisa. N'akokuna kagambye tino nti akokuna sijja kwogera naye akokutano kagambye tino find a place to serve at church or in your community. Wano twagala okwebaza mukyala. Okusooka maama njagala okwebaza mwami Sebayigga. Mwami Sebayigga buli lwa Sande ajja naggala ekkanisa eyo. Simanyi oba waali. Najja naggala ekkanisa eyo. Mwami Sebayigga. Era nagamba mwami Sebayigga tumukwire mu ngalo mwami Sebayigga oyo. Ekyo nze mu kkanisa ze naagezemu sinnaba kukiraba muntu akikola. Era nagamba Reverend Fred nti leero mwami
yambuuza wano mukwano gwaffe nga tazze namugamba waaye mwami Ssebayiga simanyi kyamutuuseeko gw'olabanga akantu akatono ako naye mu maaso ga Mukama ogala ennyumba ya Mukama abantu bonna ne bafuluma ne bagenda najje n'amala ogiggala amadala amagulu gonna nagijjako emikisa gy'ayoola olaba naffe we feel him bw'abeerawo tumufiiringa nti mwami Ssebayiga waali agenda kugala ekkanisa. Reverend yambuuza Reverend Fred mwami Ssebayiga taliiwo nti ekyamazima alabika taliiwo era bwe yajja the next Sunday tumugamba mwami Ssebayiga ku Sunday bwe tewabaddewo era emirimu gyatutawaanyizza gyonna naye Katonda ekyatwagala okukola ki find a place to serve at church or in your community. Baako kyokola. Ensiri ziruma abantu zibatta around naye gye sikulimako muddo amazzi gayitewo gatambule oli n'agamba nze siri city council. Toli city council kale Mukama akusaasire Katonda akulaba emisana naye kiki abooluganda. Maama yatusomedde ebbaluwa enjiri ng'etugamba nti bwe musiibanga musaabe ki kubanga Katonda wammwe oyo agaba mu kyama agenda kubagabira. Okusiiba mulimu empeera. Siiba ng'omutegeeza Mukama nsiiba olwa kino okinkolere. Nsiiba kubanga njagala kumpa embaga kugattibwa. Nsiiba kubanga njagala kumpa obufumbo obutukuvu. Nsiiba kubanga njagala onzimbire ennyumba. Nsiiba Mukama kubanga watugamba tukukeme. Nange nkukemera kino gwe mutegeeza tosiiba busiibi n'osiiba oluseero. Gwe mugambe Mukama nsiiba naye njagala onkole ku nsonga eno. Nsiiba naye njagala ontambuze amawanga. Nsiiba njagala onsitule mu kukkiriza. Nsitula njagala okole Katonda ebyo byayagala. Omukwano gwa Mukama guli tuwe traffic. Sigwa mpaka. Oyo amusaba amuwa. Omukwano gwa Mukama tino guli tuwe traffic. Mpa nkuwe. Bw'omusemberera akusemberera. Bw'osemberayo nga naye akola ki? N'akulekera ensi. Bwe mala okukuba ate n'omusembera n'agamba okirabye? Nakugamba olina kubeera kumpi nange naye obadde okola biki? Mukama abeere nammwe.